بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحج. الله سبحانه وتعالى قام يا أيها الناس وابانكم وابانتو اتقوا ربكم متي الله ومي إن زلزلة الساعة مزما musisajja kubeera okulunaku lw'ekiyama nga kituuse okuyugana kw'enseno n'okkankana okulibeerawo ku ssaawa eyo shay'un azimu kigenda kuba kintu kinene nnyo omuntu kyatalabangako era kyatalowoozangako mu bwongo bwe olw'okubanga enseno Allah agenda kugireetera okuyugana okw'ekika ekyenjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti essaawa eyo mugitye era mutye nnyo Katonda wammwe kubanga lugenda kuba lunaku lwa ntiisa, ensi egenda kubeera ng'ekwatibwa musiso w'ekika ekyawaggulu gwe mutalowoozanga nako mu birowoozo byammwe. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yawmu lunaku olwo tarawunaha mugenda kulaba essaawa eyo bw'eriba ng'etuuse ng'ekiyama mugenda kukiraba nga kituuse. Olunaku olwo lugenda kubeera luzibu nnyo, mugenda kululaba. tazhalu kullu murdi'atin nga kyabulira buli kyonna kyonna ekiyonsa, amma arda'ati nga kyabulira ekyo kikiriba kiyonsa, watada'u kullu dhati hamlin hamlaha kigenda kubeera nga buli kirina olubuto kissa wansi olubuto lwakyo olugenda kuvaamu. watara nnasa sukaara muliraba abantu nga batamidde, wama hum bisukaara naye nga tebatamidde nti banywedde ekitamiiza oba omwenge, walakinna azaba Allahi shadidun naye ng'ekibonerezo kya Allah kyekisusse embeera y'obuntu nga buli muntu yenna atamidde ekiyama ng'ayuuga atagala dda muno nga Allah bw'atugamba, nga Allah bw'agamba nti abantu baligenda kubeera nga badde eno badde eri ng'ebiwojjolo ebipaapaala mu bbanga. Embeera egenda kubeera nga nzibu nnyo, abantu bagenda kuggwamu akategeero olwamusisaali baakutta ensi eyo n'okkankana kweriba ekankana. Ekintu kyonna ekiribeera olubuto kigenda kuvaamu olubuto, ekiriba kiyonsa kigenda kwabulira ekyo kyekiriba kiyonsa nga buli omu ali ku lulwe. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس الله قام أنت مبانت ملم من يجادل في الله بغير علم omuntu awakana kubikwatagana ne Allah naye nga bambi talina kumanya, wayattabi'u ng'agoberera kulla shaytanin maridin buli sitaani yonna kyewaggula nga gy'agoberera mu ebyo by'ayogera ebitalina mutwe na magulu kubikwatagana ne Allah subhanahu wa ta'ala. So nga ate Allah subhanahu wa ta'ala ayina enjogera gy'ayogera nga ndala. Abantu abayina ebigambo ebifaanaganako nti Katonda yazaala nga tazaalanga, bamalayika nga babayita abaana abawala aba Katonda nga ate si bwe kiri wabula abaddu abamuweereza. Katonda teyazaalibwa nga bagamba nti yazaalibwa, nga bagoberera ebigambo bya sitaani oyo kyewaggule yava edda ku mateeka ga Allah, ne babeera nga bakuba ekifuba ku mateeka ga Allah mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كتب عليه kwawandiikibwa ku muntu ow'ekika ekyo annahu nti mazima ddala man tawallaahu omuntu aliganza sitaani n'abeera nga ye mukwano gwe nga yamuyigiriza buli kyonna ekyetaagisa, fa annahu mazima ddala sitaani oyo yudilluhu agenda kumubuza, wayahdihi ila adhabi as-sa'ir abeere nga amutwala eri ebibonerezo by'omuliro sa'ir. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة
مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يا أيها الناس أبانجم أبانتو إن كنتم بمبيرا في ريب غمينو كبوسا بوسا من البعث كستقواتنا نوكبزو كزانغ مفد مونتانا زمو كبولا موبولجا فإنا مزما في خلقناكم في توابتون من تراب غتبجا متكا الله يليا يجرى كججا في آدم عليه السلام كيتون متكا ثم رفنما min nutfatin Allah yabatunda mu mazzi nga mwamala mu kika kya mazzi ennaku amakumi ananga hadithi bezitunyonnyola thumma oluvanyuma min alaqatin Allah yabatunda nga abajja musayi oluvanyuma lwa mazzi Allah subhanahu wa ta'ala yatussa mu ffomu y'okubeera nti tuli mu kisaayisayi ennaku era amakumi ananga hadithi bezinyonnyola thumma oluvanyuma min mubghatin Allah n'atutonda mu kinyamanyama Allah subhanahu wa ta'ala na yatunyonnyola mu ffomu eyo tumalamu ennaku amakumi ana oluvanyuma lw'ennaku 12 ne basindika malayika mu lubuto lwa maamawo n'ekuleetera omwoyo n'egukufuwamu oluvanyuma ne bakuwandiikako emirimu gyo mirungi oba mibi ajaaliyo olimala bbanga ki kuno ku nsi Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga bakuwandiikako buli kyonna ekikwatagana ne riziki yo ng'owezezza ennaku 12. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti omuntu singa abeera ng'atuuse mu kika ky'ekinyamanyama nga mu kifaananyi ekyo mwali mukhallaqatin mulimu ekinyama Allah subhanahu wa ta'ala kyakuza ne kibeerera ddala nga kigenda kubeera omuntu atondeddwa mu bwenkamunkamu nga ye muntu nga nze naawe yabeera ekinyamanyama oluvannyuma ne bakutonda ng'oli muntu ajjudde wa ghairi mukhallaqatin ate waliwo ekinyama Allah kyatatonda mu muntu ne kibeera olubuto oluvuddemu ne bagamba nti omukyala avuddemu olubuto Allah subhanahu wa ta'ala gwe yaliwo olwaleero ng'omuntu yatondebwa n'ozaalibwa agambye nti linubayyina lakum twagadde tubannyonnyole gye nvudde wammwe musobole okukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala yajja abatambuza mu mitendera egyo alina obuyinza obubazzaawo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wanuqirru fil arhami tutebenkeza mu nabaana ma nashaa'u oyo gwe tuba twagadde oba ekyo ekinyama kye tuba twagadde ne tukitebenkeza mu nabaana okutuuka lwe kinaakula ne kibeera omuntu ila ajalin musamma ne kituuka ku kiseera ekigere ne bamuzaala nga muntu ddala thumma oluvanyuma ng'omaze okufuluma mu lubuto lwa maama nukhrijukum tiflan tubajja mu mbuto z'abamaama bammwe nga muli babbebi abatalina kimwesobolera kukola thumma oluvanyuma litablugu ashuddakum abamu mummwe mutuuka mu myaka gy'obuvubuka ne mubeera nga mutuuse mu myaka egy'amaanyi wa minkum ng'ate mulimu mummwe man yutawaffa abafiiraawo mu myaka egy'obuvubuka wa minkum ate mulimu mummwe man yuraddu gwe tuwangaaza ate ne tumuddiza ddala ila ardhalil umri mu buwangaazi obunyoomebwa ng'ate yali musajja ow'amagezi naye ne tumuwangaaza emyaka mingi n'abeera nga takyategeera ng'awunguttuse n'okuwunguttuka likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'an ne bukeera enkyangu omuntu oyo yali omugezi takyalina kantu konna kaamanyi mu bikwatagana n'obulamu bw'ensi olw'obuwangaazi obungi Allah bw'amuwadde. watara al arda Allah agamba oyinsobola okutunulira ensi yo wano nga owangadde ku nsi n'olaba ensi eno hamidatan ensi eno ng'ekaze buli konna akaliko tekukyalina kantu kamunyeenya tekukyali kantu mpewo keefuwa byonna ebintu ebimera bikalidde mu ttaka olw'omusana faidha anzalna alaiha almaa naye singa tumala ne tussaako amazzi enkuba yaffe n'etonnya ku nsi ebadde ebedde ng'ekaze buli kintu kyonna nga kifudde ne tutonyesaako amazzi ihtazzat warabat mugenda okulaba ng'ebimera byammwe bitandise okubeera nga binyeenya bivaayo mu ttaka nga bijja bikukunukayo bijja bimera bijja bizannya bijja ku nsi kuno nga birina essanyu olw'amazzi wa ambatat min kulli zawjin bahijin ne kibeera nga ensi yammwe etandika okumeza buli kika kya kimera ekibawa essanyu kibasanyusa
Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bakubira ekifaananyi ky'okuzuukira nti ekiseera kituuka ne mulaba ensinga buli kyonna ekiriko kikaze kifudde naye bwe kimala okufa ate n'atonnyesa amazzi era mu maanyi ge ebintu ne biddamu ne bitinta ebimera ebitusanyusa ne biddamu ne bibala ne bibeera nga biri ku nsi kuno binyeenya bikyakala waliwo okubeera nti bifunye amazzi oyo asobola okubeera nti alina amaanyi agazzaawo ebimera oluvannyuma lw'okukala ne bifa yoyo alina amaanyi agajja okubazzaawo oluvannyuma lw'okubeera nga mufudde. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك الله تنينيد مسبروك منيا بأن الله هو الحق الله يوام زمدرسان يكسنزي ويكانغ تمكسيكو چينتو كرالا وأنه رمزما الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى يجوك زوكي زابا فانغا كوبيدde kifaananyi ky'ebimera ebiba bifudde nga bitonyesezzaako enkuba ne bidda engulu ne bifuna obulamu obupya. Allah yagamba nti yalina amaanyi agajja okusobola okuwa obulamu abo abaafa. Wa annahu ala kulli shay'in qadirun, Allah ku buli kintu kyonna kiinako obusobozi n'obuyinza n'amaanyi. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وأن الساعة مزمور نكل وكيام روابا ينيرور أمر متككسا آتية رجا كجا وتلي كبيرا أنت والي ركبا كمكونا بيرينغا رزيزو بتجا la raiba fiha teruli mukubusa busa mukumanya kuyamala dokubeera nga akakasa ekyo kyaggwa. Wa anna allaha iramazuma Allah subhanahu wa ta'ala bakakasa nti ekiyama nga kimaze okubeerawo essaawa etuuse yab'athu man fil quburi yajja okuzuukiza abo bonna be mwateeka mu kabbuli be mwateeka mu ntaana zaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yagenda obbakukunula yabawo obulamu obupya bagende babalibwe mu maaso ge. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس اتم بانtu mulimwera ekikacha ky'abantu ekirala man yujadilu fillahi bighairi ilmin abawakana ne bakuba katonda ekifuba naye nga bawakana nga tebalina kumanya kwankomeredde okulabika nti nno balina we bajja wala hudan tebalina bulungamu nti kuwakana kwabwe bakujja mu bulungamu wala kitabin munirin tebalina kitabo kibamulisiza mazima nti ddala beboogera babijja mu kitabo ekyava eri Allah subhanahu wa ta'ala ebyo beboogera nti mwe babijja. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ثاني عطفه omuntu oyo aweta ekyenyi kye n'agenda ng'akyukira ku mbiriizi ze n'abeera ng'atambula mu ngeri y'amalala singa abeera awulidde nga bamusomesa amateeka ga Allah atandika okubeera ng'agaleetako amalala n'abeera ng'akyukira ku kyenyi kye n'atambula ng'agenda agoomagoma liyudilla an sabilillah abeere ng'asobola okubuza abalala bave ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba lahu fi dunya khizyun omuntu oyo aweta ekyenyi kye n'agenda ng'agoomera ku mbiriizi ze nga takkiriza mateeka ga Allah bagamusomera. Allah subhanahu wa ta'ala amutegeezezza nti ku nsuwa najja kufuna obuswavu. wa nuziquhu yawma alqiyamati adhaba alhariq tujja kumukombya ku lunaku lw'enkomerero ku kibonerezo ekyokya. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك bwekityo bima qaddamat yadaka nti olina okufuna ekibonerezo bw'otyo olw'ebyo emikono gyo gye byakulembeza okukola kuno ku nsi eby'obujeemu. wa anna allaha laysa bidhallamin lilabidin, Allah si mweteefuteefu kubeera nti ajja kulyaza amaanyi abaddu be, si kulwanga Allah subhanahu wa ta'ala omulowooza nti mulyaza amaanyi naye si bwe kijja okuba tajja kulyaza amaanyi abaddu be ku ssaawa y'olunaku lw'enkomerero nti ajja kuvunaana by'otaakola, nedda ajja kuvunaana ebyo emikono gyo bye gyakulembeza okukola. Ekibi akusasula ekibi, ekirungi akuweemu ekirungi nga takulyaza amaanyizza. ومن الناس من يعبد الله على حرف
فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الله سبحانه وتعالى يقام ومن الناس نمبانtu eriyo ekika ekirala Allah yajja annyonnyola ebika by'abantu oli waddembe okutunuulira ekiti mwogwa so nga ate osobola okugwa mu biti byonna. wa min annaasi ne mu bantu eriyo ekika ekirala man ya'budu llaha ala harfin ekyoyo omuntu asinza Allah naye ng'asinziira ku mbeera asinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'asinziira ku nkyukakyuka y'embeera gy'aba alimu. fa in asaabahu khayrun itma'anna bihi bw'amala n'abeera ng'alina akalungi kaafunye ate era n'abeera nga mumativu ne Allah we subhanahu wa ta'ala era n'avaamu amaloboozi agalaga nti mutebenkevu nti Allah subhanahu wa ta'ala nze anjagala nga gw'atalitta. wa in asaabatuhu fitnatun naye singa amala n'afuna ekizibu enqalaba ala wajihihi omulaba ng'ate yeekyusiriza mu kiti ng'embazzi n'akyukira ku feesi ye abadde ayogera ebirungi ate n'atandika okwogera ebitajja n'atandika okuvaamu amaloboozi agalaga nti nze Allah subhanahu wa ta'ala yanneerabira yenze oba namukola ki. omuntu y'omu ku ssaawa y'emu abadde omusanyufu ng'asanyukidde Allah ate embeera bw'ekyuka naye n'akyusa feesi ye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti eriyo abantu abasinza Allah naye nga buli muntu asinziira ku mbeera mwali ebirungi aba ne Allah ebibi ate yeekyusiza Allah n'amwogerera amafuukuule. khasara dunya wal akhirah omuntu ow'ekika ekyo aba afiiriddwa edduniya ye n'akhira ye ng'alowooza nti ku nsajja kubeera ku birungi byereere nga tewali kumugezesa na bibi oyo abeera afiiriddwa ku nsi kuno ne ku akhira. ebirungi bwebanga omukkiriza obifunye walibadde nga weebaza Allah subhanahu wa ta'ala so nga ate ebizibu bwobanga obifunye olina okugumiikiriza n'ofuna empeera z'obugumiikiriza. dhalika huwa alkhusranu almubin okwo nno okufiirwa okw'emirundi ebiri kwe kufiirwa okwannamaddala ng'obadde ofiiriddwa edduniyayo n'ofiirwa n'akhirayo. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو من دون الله omuntu ow'ekika ekyo asinza ebitali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu ab'ekika ekyo bagezaako nnyo okubeera nga basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ng'ate ekyo kye basinza ma la yadurruhu tekisobola kubeera nti kimuleetera akabi nga Allah takkiriza wala yanfa'uhu ate kisobola kumuleetera kintu kyonna ekiyinza okumugasa nga Allah takkiriza. dhalika huwa ad-dalalu al-ba'id okwo nno kwe kubula okwewala. omuntu ow'ekika ekyo akkiririza mu bitali Allah aba abuze olubula olwewala kubanga emigaso Allah yagireeta ate n'obubi Allah subhanahu wa ta'ala ebyo boolabye nti bubi yakugererayo abakkiriza. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو abantu ab'ekika ekyo basinza laman darruhu aqrab min naf'ihi nti byebimukosa byabasinza ebitali Allah bimukosa kiwanvu okusinga lwabifunamu emigaso. labi'sa almawla Allah agamba nti omuntu asinza ekitali Allah aba yeeteereddewo omutaasa omubi. walabi'sa alashira aba ataddewo omukwano ogulabika nti si mulungi n'akamu n'akeddagala wakati w'ekyo ekisinzibwa n'oyo akisinza. Allah agamba nti oba otaddewo omukwano n'obwannannyini oba omukwano n'obunywanyi obusinga okubeera obubi ky'oba oganzizza ky'oba okozeeko omukwano ky'oba osuubiramu okubeera nti kijja kukutaasa. Allah akugambye nti nno buli kyonna ky'osuubiramu okukutaasa ekitali Allah oba omaze okweteerawo omukwano omubi era oba omaze okweteerawo omutaasa omuyambi omubi owannamaddala agenda okukuleetera obuzibu so nga tutagenda kukukolera kintu kyonna kiggasa. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد.
إن الله مزما الله سبحانه وتعالى يدخل الذين آمنوا وجكوا ينجزا بكرزا وعملوا الصالحات نابا بكري من ميرونجي جنات إجنا تجري الذكر كتر من تحتها وانسواز الأنهار ومجا إن الله يفعل ما يريد الله قول بلكنا چايا قدنغة وليا مبوزان تلواتو كزبوتي من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ من كان يظن منت ينابي راينين دوزا ألا ينصره الله أنت الله تجك سبرا كتاسا نبيوي في الدنيا والآخرة كنكم سودكم كمريرو فليمدد بسببنا غامبي انت ومنت ويشكي شكرا سبو مقوى إلى السماء كسوريا كنجوية ثم رفنما ليقطع وبي واغو كترانغا مزوك ويتي كمبراغو فلينظر عليكارا بي هل يذهبن كيده ما يغيظ انت يشو چاچاوا ekyo kyonna kyabadde tayagala okubeera ng'alaba Allah subhanahu wa ta'ala ataasa omubaka we ekyo bw'anaabanga amaze okwesimbamu omuguwa atunula alabe nti obusungu bw'alina kwekubeera nti Allah ataasa omubaka we enkwezi ezo ziyinza okujjawo ekyo ekyawulira nti kimunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala abuuza nti omuntu eyeeyimbyemu omuguwa oyo abedde nga yeetuze mu ngeri ey'ekika ekyo okwetuga kwe kuyinza okugaana Allah subhanahu wa ta'ala okugenda mu maaso ng'ataasa omubaka we وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد الله سبحانه وتعالى قام وكذلك بيشتو أنزلناه توسى القرآن آيات بينات غير مامتيكا غفا غنينيولا era manyonyofu obulungi kwoyo aba ayagadde okugategeera nnyonnyoka bulungi kyetwagala wa anna Allah yahdi man yurid akimanye bulungi nti Allah alungamya oyo gw'aba ayagadde Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'amutegeeza amateeka ge era n'agategeera bulungi إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن الذين مزمابوا آمنوا وبكر زامتك الله بمزوغا نيونيوكا والذين هادوا نابا قبر النبي موسى الله سبحانه وتعالى بتويتا بيهودي والصابئين نجروب يا بنصارى mumba naswara mwali muka gurupu akalabika nti ate kaali kamaze okubeera nga kawagulula ku bakristaayo abalala wannaswara n'abo abanaswara abagoberezi ba Isa alayhi ssalam walmajuusa n'abo abamajuusa abasinzanga omuliro ne basinza n'enjuba walladhina ashraku n'abo abaali nga bamushirikiina abasinza ebyawongo inna allaha yafsilu bainahum yawma alqiyama Allah ajja kubeera nga annyonnyola wakati waabwe ku lunaku lw'enkomerero abannyonnyola nti mmwe mwali ku kikyamu mmwe mwali ku kituufu inna allaha ala kulli shay'in shahidu ku buli kintu kyonna kiraba bulungi nga bwe kiba kitambula muno mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala agambye ebika by'abantu abo abagoberezi ba Musa alladhina hadu annaswara abagoberezi ba Isa asabiina ne kagurupu akaapa ku bagoberezi ba Isa nako ne kabeera nga kewaggudde walmajuusa n'abo abasinzanga omuliro n'abo bamushirikiina abasinza ebyawongo balinde kubiyimirira mu maaso ga Allah abeere nga abalamuza amazima abalage nti kyemwasinza kyali si kituufu abaali abatuufu baali bannakusinza bwe bati kubanga buli kintu kyonna bwe kigenda mu maaso Allah abaakirabanga omujulizi ku kyo ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن
إن الله يفعل ما يشاء. الله سبحانه وتعالى ابتجزا انت ألم ترى بفق تربا الله سبحانه وتعالى قام بالنبينا محمد صلى الله